ettaka lyaffe eryo yogerwako ebigambo ebyogerwa bya bulimba kuba ettaka lyaffe tetulinayo fojale yonna ettaka lyaliko liizi nekola ki neggwako tetubanga kubalirwana ba Muyindi nga famire ya Udabbira era liizi yabwe yaggwako twadda ku ttaka lyaffe okukola ki okulikozesa ebyo byonna ebyogera nti tumanyi nfuuyira emmere y'abantu nsaawa emmere y'abantu si bituufu kuba emmere eri ku ttaka okwo yaffe nga famire ya Udabbira era nganze ali ayogera nawe wano chairman wa family eyo era gwe bawa Powers of Anthony nze nsingako ennimiro nyingi ennene ku ttaka okwo kuba inako emwogo ninako kasooli ninako ebinyeebwa ninako obumonde twekubira omulanga eri Minister Mayanja nebe kikwatako bonna bavunanyizibwa ku nsonga z'ettaka batuyambe ku bufere bw'abantu bakola ki bwe bakozesa abayisa ne mu kooti olugaayu ne bataba kooti kitiibwa nga rero n'ebiwandiiko bya kooti ebiri current kwe tutambulira Omuyindi agala kubba ttaka lyaffe nga yeyambisa RDC Deputy RDC Katambala ne DPC era bayitako ab'ebijambi okuva ekitintale nti baze kukuuma ki ttaka baze baleeta abantu nga bannoonya bantemeretemere ku ttaka mbu nze ndi sobi nenebuuza nze ndi sobi ne sobi gwe boogerako nawe yali muyayi weyo gundi Gombo oba Kampala simumanyi nze wali wenzaalibwa era wenziikibwa so tusaba government Minister Mayanja atuyambe nga bwe yagwayo okujja okulwanirira abanaku naffe tuli banaku ajja akole ki atutaase ku babbi bano betukola ki abagala okutubbako ettaka lyaffe nga beeyambisa abanene abali mu government nga n'abapoliisi bamanyi amateeka kuba bagasomako abapoliisi bamanyi court order kikikola ki kikitegeeza nze manyi nti ensonga zibeera mu kooti zikolebwako na kiwandiiko kya kooti era okujja okusaveyinga ettaka lyaffe baalize naki n'ekiwandiiko kya kooti nga naffe batuwandiikiddeko ne batutegeeza bo bajja buzi tebalina kiwandiiko kyonna basaveyingira Muyindi ki ttaka kuba Omuyindi ettaka lyayogerako nti yaligula tamanyi na bipimo byalyo liizi yabwe yaggwako daterizi yagula interest za team miles obanga yagula iba nga bituufu yaddira oli mu bigere by'oli omuntu yali omupangisa waffe gwe twawa liizi bwe yagenda mu 1928 nga liizi ye kyaliko ndowooza abaddamu okukolerawo besimanyi ndowooza nono mwakola ki mwajjira mu bantu abo so kuba Omuyindi talinayo nnimiro ku ttaka talina kintu kyonna ku ttaka lyaffe keebe nnimiro ebiyumba ebagamba nti ebiyumba byebyo team miles bye yalekako ng'azimbye n'ekiyumba ekimu empewo yakisula recently ne kigwa era neewuunya nnyo ng'era poliisi enzigulako emisango tinagenze n'ensuula ekiyumba n'okusaawa ebintu era banjogerako mbu nze ntambula n'emmundu nina emmundu naye ng'ebbanga lye bandabire gisoma mu myaka 15 nga ntambula kuba kiri kyekyalo kyange kyenzaalibwako era kwenziikibwa so nekubira omulanga nga ne family yaffe tuli mubulamu bwaffe buli mu matiga gaki g'amaanyi era naddala eri DPC ono omutego bayita Abraham n'RPC wa Katonga region batuli bubi ne family yange nga bali basibasiba bataata bange naye nga tebagala okukola ki okukola okulengana ng'okunzi kwatweteka emisango tali miki ebijweteke bye banteekako era nsaba ensonga ezo tetwogerako wano mukama wange ndi muto naye bataata bange webali chairman w'ekitundu wekiri balirana waffe abaami abakulu nga noono Omuyindi amuleka ku musango oguli mu kooti ogutambula ogwa kulimino mwami Kikomeko Wood atalina nakakwate ku ttaka lyaffe naye olwokuba nti musiraamu ng'ate neibba waffe ng'ate ng'agamba Omuyindi ettaka bannannyini abatuufu mbamanyi so ebyo bye bigambo byange ffe nze kino kyenkulaga ssebo kyenkutte mu ngalo ffe ng'abafamire ya Udabbira famire kino kye certificate gye twajja Entebbe eyogera ku ttaka lyaffe ku kyapa kyaffe nga kiriko FC 9904 mu mannya ga jjajjaffe Udabbira era ng'ettaka lya Mairoland ettaka eryo lya Mairo ki lya Mairoland era twewuunya nnyo okuwulira nti Omuyindi alina ebyapa bya freehold ku ttaka lya Mairoland. Nganze chairman w'ekyalo Mayombwe Katereke ya family ya Udabbira era batwala obuvunaanyizibwa ba administrator ne bakwasa ono ne family yonna ne bakwasa Ngobi Ali obuyinza addukanye ettaka lyabwe simumanyi na Omuyindi simumanyi okyokusaawa emmere kuba nange bantadde mu abo era balina ebbaluwa gye bampeereza
mbu banneetaaga ku lunaku lw'ebbalaza banjoke kajojijoji w'ebibuuzo nga nze chairman, naye ng'ate bo be bataataaganya abantu bange mu ttaka lyabwe. Siwulirangayo nti gundi wuno yatemye gundi nga nze chairman, naye ate bo abasirikale ne ba RDC be baleeta emmundu ku kyalo mbu bagobako abafamire basenzeeko omuyindi. Era olw'ekyo tusaba kuyambibwa nga nze chairman nga nsaba eri gavumenti tuyambibwe tutaase ababbi abo okuli n'abasirikale. Amanya Abbas Seruma, chairman Mayombwe Katereke.